nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Shalom Kawes aleeteddwa mu kooti wiiki eno oluvannyuma lw'okuba nti yali akwatiddwa n'atwalibwa ku wali ekatwe teribeera kkomera ebeera poliisi. Mukwano gwange ndowooza n'ekkomera bweriri. Mwana mulenzi ono yaleetebwa ate wali mu kooti okkakkana kipayopayo ng'omulamuzi amusindise kumeere eruzira yeebakeyo paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogwa Desemba omwaka 2025. Ekyali kiraga nti mwana mulenzi Shalom Kawes oba Shalom 256 ku mukutu ogwa YouTube channel nga bwe yeeyita yali waakumala ennaku 15 munda ate era oluvannyuma nga ne Ssekukkulu mwezi ennaku ezoogerebwako yali yakubeera kitundu kuyo. Wabula ng'ensonga ezisibya mwana mulenzi ono nsonga zakozesa mumwa naddala ku mitimbagano gino egyaffe yogera ku YouTube, TikTok, Facebook wamu n'emikutu emigatta bantu. Abangi gwe balabanga ogutandibadde musango nnyo gugenze wala wabula ebintu birabika nga byatabukidde ddala. Nga sinnaba kweyongerayo nsoose nenkuleeterako embeera nga bweri mu nsi endala etali Uganda n'okulaga engeri ebintu bino gye bisobola okubeera serious n'okusinga kye tulaba. Obadde okimanyi nti ensi ezikulaakulanye oba ensi ezimu ze tutunuulira zisiba abantu nesse kusiba yenna nga just owandiise buwandiisi comment. Yes, mwabagenda muzunga ne comments ku TikTok, YouTube n'ewalala. Just mu nsi ezimu osobola okuwandiika obuwandiisi comment ne bakunoonya ne bakufeffetta ne bakufuna ne bakusiba. Kati data ono asinziira okuva 2023 zino zensi ezikyasinze okusiba abantu naye nga just bakomentinze bukomentinzi. United Kingdom oba gyoyinza okuyita Bungereza okuva omwaka gwa 2023 paka we tutuukidde olwaleero okusinziira ku data ono baakasiba abantu 12183 just ng'omuntu awandiise komenti obanga eyina munne gwevoola oba gwevuma abasajja ne bakola search ne bakunoonya paka wooli ne bakuba munda. United Kingdom bagamba nti baakasiba abantu 12000. Ensi ya Belarus baakasiba abantu 62, Germany abantu 3500, China 1500, Turkey abantu 5, Russia abantu 4, Poland abantu 3, Thailand abantu 258, Brazil abantu 2, Syria 146, India 10 ne Iran 10, France 5, United States of America oba America abantu 5, Vietnam abantu 45, Egypt 2, Saudi Arabia 15, Azerbaijan 13, Hungary 10. Okusinziira ku records ezisobola okubanga zitrackingibwa n'okufunibwa nga just omuntu awandiise komenti obusajja ne bukunona. Wetukomawo wa mwana mulenzi Shalom okusinziira ku munywanyi we era menta we agamba nti Shalom olwamutuusizza mu kkomera yazirise kuba kyeyabadde alaba yabadde takirabanga. Musajja affe teyasuze bulungi yazirise yafunye asthma attack ekiro. I'm yet to verify that news naye gembadde nfunyeeko. Jjukira ali ku luseke nyamunyamu enkuba be yamuyitamu baati asthma era najja kwe kumuddusa mu ddwaliro. Oluvannyuma lwa mwana mulenzi Shalom 256 okuba nti yasibiddwa era ng'ennaku waakumalirayo ddala nnyingi nnyo. Mwana mulenzi Alien Skin ojja kujjukira nti naye emabegakawo ebintu tebyamutambulira bulungi okkakkana ng'abasajja bamuyingizza emida. Wabula oluvannyuma lw'okubanga ali abutaala era ng'obulamu buzzeemu okubanga bweyagala yavaayo n'akolimira abamujjonkera nga nekubamu ku bo mwana mulenzi Shalom teyalutonda oba teyalutumira mwana. Kati bangi bagamba nti byandibanga bikolimo by'omusajja ono. N'omwaka bagugwako nga twali afuna ekizibu mugambe nalimbalimba emuyirabire ku lumabere mbega wamule nawe gwesimenye kati omuloga abaloga yaliwa
sobola bakufanya mbaloga kulaba nga bafunye ekizibu gambe tujja twakatugamba nti tukola ki mbaloga kubeera nga example sobaloga nti njagala nnyo nejja simbaloga kubeera nga ki example waka era buli omu akola amagezi gonna oba naawogera n'ondoga oba ogane weetangira blo ogonnenyo ogenda funa ekizibu naawe abaddajo Shalom Skin ng'akoona ku linnya lya mwana mulenzi Shalom gwe yali yeemulugunyako era n'agamba nti bano waakubaloga bulozi bafune nabo ku minkekeera egy'enjawulo wetwogerera Shalom ali munda kati bangi batandise okuba nga bakomyawo akatambi ka jjajja Ichuli we yali ng'akyali mu bulamu wabula bagamba nti ono wandibanga wali wamuwa power banka n'essimu yonna gy'ali kati osiba omwana mu Desemba njagala kino kigende mwenna abantu abali mu Uganda tegeera senga bakukwata mu Desemba ne bakuproducinga mu kooti ne bakugamba komawo above the date of 10 obeera wa February abalamuzi bagenda wummula emyezi egi kati sikitegeera ubiri ogenda funa ki otambulira kufumintiriza naye nkulabula wano tewafumintiriza mulekerawo ebintu ebyo nze abantu banzivuula enkya neggulu naye tekimanyi tebali kivumo kigenda kunkola ki kunsuna oba kunnuma kale ebyo mbireka bulesi ne bigenda nenfuba ku kintu kimu kutereeza kubanga buli kintu ekitandika kiba bampe kati ofiisi nazifuna intaneti nagifuna kompyuta abantu tugenda tubakyusa mpola kuba naffe tuzze tukyuka mpola muli naye singa naffe abantu baali batutwala mu kooti muganda wange abantu bonna batusobola aleeta obujulizi nga bukumala naye nabo bafuna kufumintira n'agamba naye waliwo oluusi Ichuli waayogera ebituufu kale osanga wano yawabyemu bafuna bufunyi kufumintiriza ne bajja ne bagamba kale ekyo kankireke naye nga naye weekubamu ngozeeka n'ofumintiriza mu bigambo by'oyogedde just mu wanuya ne woofumintiriza ebintu byo nga olaba bulabi ku YouTube 6 months full figure. Do you really think tewali muntu ayinza ku buildinga case mwekyo kintu? There are many people who can build a case out of you every single day. Naye bakola ekintu kimu basooka ne bafumintiriza ne bagamba wange ekikazi kizadde ne bagamba wange oba yali ya kamera wakola omuntu afuna engeri gya kidissolving. This is how we meet people, we criticize. Mbadde njagala kusaba full figure nze ebintu nabivaamu Labula n'obubaka bwali bwa jjajja Ichuli nabwe ekitengeri gye kiri nti full figure yateereddwa ku charge sheet oba Nakwangubi Jennifer okuba nti yasibisizza Shalom bangi babukomezaawo ne bagamba nti at least full figure can clink onto this at the same time refer to the same in order to see Shalom get out a free man. Kati nno abamu bakyakuba enduulu okusagambiza okucaccanca n'okusanyuka oluvannyuma lw'okuba nti mwana mulenzi Shalom Kaweesi alimida era ng'omu ku bo ye prima munankani oba yali munankani wa Joe Steady. Kati ani ali mukomera ssaawazi singa bamusiyaga n'omusiyaga kugamba n'afuna lessoni singa basibe bamukolako sempula nga njagala basibe njagala aveeyo atasaale takyasala kwetunuzaamu kamera ng'emyezi 3 singa basibe singa bamusiyaga namwawe abasibe kuba bagamba mukomera basibe basiyaga nze just ayige. You have to be professional. You have to be sikulimba. It's funny, but that is not funny. It is funny because tosobola kutankula tosobola kuvuma abantu bwotyo osegere nga toyina bakulu tatawa musirikale oba tatawa mu7 mbu prima is not funny ani agambye Liam, it is not funny. One of the bavuma abantu it is not funny. People have to know where they should stop on people. Zembabulira. Oh, you know kumanya we know koma. Osegere. Tosa very bad. Fana tuogera. Buli omu ayogera. Era nabagamba nti everyone is okay to give their opinion. Ze china chibagamba. As long as you have followers, you are okay and calm and seba nange. Prima wigi yo wabadde musajja agadde.
Prima banange omutwe gwo nga munene. Everyone is entitled to their opinion as long as you don't cross the line. Osigede. Nabagamba buli omu waddembe okujja okuteesa ku muntu gw'ayagala. Nabagamba banange gundi wabadde wano. Banange Prima aganyo gali mu sseŋŋenge kubanga era nze nange buli omu ayogera. Aganyo gali mu sseŋŋenge. Tosa vuma muntu, tosa gena police banange bavumya aganyo gali mu sseŋŋenge. Tegali mu sseŋŋenge? Gali mu sseŋŋenge. Osigede. Kati mbangenda police kola yoti. Already aganyo gali mu sseŋŋenge. Bakuvuma ogumwa era kituufu ogumwa oguyina. Naye lwaki obuvuma mama w'omuntu banange nnyoko nyoko banange bamuzina bino babivuma abaana tata wo banange rerere oli nakuvuma kwegamba nakunkumula nawe mula famire yo okitegedde nawe mula famire yo n'abaana ne bazadde bo kitegeeza tomanyi woyina kukoma mumanyi we mukoma. Wakati nga Prima ayongera okwolesa obusungu n'ekirwi ky'alina ku mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Shalom 256 ayongera okumugamba nti Shalom olina okumanya wookoma era bw'amaliriza awo n'agamba nti Shalom abadde yeewanikanga ng'alowooza nti yeye Kasuku batabuuza kati essaawa zino Kasuku yali munda oba ye Shalom yali emida. Abantu abamu wabeera manyi nti bw'aba atambula ne Kasuku ye Kasuku okitegedde. Kati Shalom yatuuka wanga amanyi ye Kasuku okitegedde. Ate nga Kasuku mugezi. Kasuku tavuma bantu tagotinga deep na bantu okitegera. Ayogerako awo nzijjako ebinnyo ebyo biri nnomu ebyo. Tomulabako nga yeerega n'abantu maama wo wanange ojjukira olutalo lwa Kasuku ne Junior. Olabako Kasuku ng'avuma Junior mu banange family yo tata wo banange ololo wamulabako naye Shalom ye yali amanyi okitegera nti wabeera ne bakasuku bazubeda mbunaye Zubeda. Lwaki Zubeda tavuma tavuta wemula bantu kuvuma family zaabwe okitegedde. Anti bakupikira eno oli agamba Kasuku yapika Shalom akupikira eno si yabyogira si yabyogira. Kati govayo n'oyogera ne bakusiba oli nga ali eri mukwano yikoze yekwese okitegedde. Kati ani ali mukomera ssaawa zi. Ma agattako nti mwana mulenzi Shalom okulira Ssekukulu mu komera amazima si kyekintu kyeyandirowoozezaako ba kyeyandyagadde wabula amazima Shalom abadde asusse okusinziira ku Prima era nabwe ekityo ng'alaba kyandigwanidde afuneyoko ku ssomo semasomo. Kubanga naffe tuli bantu tetumwagaliza kuliirayo Christmas oba kubeerayo because alina family. Just omuntu abeera yeetaaga a small lesson ayige esegeera. Just omuntu abeera yeetaaga small lesson era kyomanyi n'omuntu teyamusibye nti oyo omuntu alina empisa embi. Era yenene yamusibye nze simwinaako na buzibu mugamba banange jju. Nzikiriza nti teyamusibye mbw alina empisa embi. Yamusibye kumulagako how fight can go. Nti munange you're not above anyone. Basobola okusiba. Okitegedde basobola okusiba. Olina okubaako ne wookoma. Era kati kubanga nabuuziza bali bamusibyeko n'agamba tebamusiba ne bagamba tebamusibangako. Kati naye agenda vaayo ng'ategeddeko waakoma. Okitegedde agenda vaayo ng'amanyi waakoma. Bamusazeeko n'enviri temwamulabye ekipaata. Temwamulabye ekipaata. Okitegera wane eno obyogera nga tonayingirako eyo mu understanding nga tonaba naye kati woyingirayo konobeerayo kennaku aganya banzaala agenda vaayo ng'amanyi waakoma. Abadde ng'avuma abantu n'atuuka wala n'abantu kubanga abadde taluzangako nsonga za mwana mulenzi Shalom amanyiddwa ennyo okuba nti alina ekiviiri kye ekibeera ku mutwe ogwo ekiwerera ddala. Bati abaana baafulumizza ekifaananyi kino bagamba nti musajja wa Katonda we yatuuseeyo enviiri zaasaliddwako wabula ekifaananyi kino kyo kya AI as of now. Naye ateera ensonga y'okuba nti yasaliddwako enviiri omu ku bakeddeyo olunaku olwaleero atukakasiza ne sekukakasa yenna
nti Shalom zo enviiri bazisazeeko ziri ttale. Naye ekifaananyi kyo ky'oli mu kulaba kifaananyi kya AI oba bw'atyo bw'ayinza okuba nga afaananako naye nga zo enviiri bazikekejjudde dda. Mwana mulenzi Junior gye buvuddeko yabadde anoonya Shalom ono okumusiba. Wabula ate we bamaze okumusiba yeekubye engalike n'agamba munnange full figure lwaki totaasa eggwanga. Mama full figure. Sonyiwa Shalom. Sonyiwa. Please forgive that boy. Kyasaamirira kyogeza buto kyakajja mu kamera bambi kisonyiwe. Full figure bambi kisonyiwe. Just forgive that boy. Mama wa Shalom tuula obulirira omwana wo. Sit with your boy. Ebi YouTuber byalimu byankwe binoonya sente binoonya views. Mukyala wa Shalom Mama Jaden. The worst will come to the worst. Katonda mulungi bamusibye omulala amukole ekirala. Saagala kulaba Jaden nga talina taata. Bile bitule bibaddewo Isima yagenda gundi jakana nadduli takyaliwo butava ku bantu. Anti muwomerwa comments. Jakana omwana yali omugezi jakana nadduli. He was killed. Emotoka yamutomera. The car knocked him. Very brilliant young man. Ali mutaka. See, I have nothing to do with okusiba kwa Shalom. Gambo bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior. Nti wakati nga bangi babadde basuubira ndi naye yandisagambiza ate y'olutambi yakyusiza lukyuse. Fifi the Queen yeyita n'abakyala wa kabira wa kuno. Kale byonna. Fifi the Queen yavuddeyo naye n'awandiika obubaka. Wabula obubaka buno bubadde oba busaasira Shalom oba kumusekerera. Agamba bw'ati. Mpozi mwagamba ndi international mulogo. Nabalabula nti bw'okwatibwa during Christmas kaba kaweddemu awo wafu nnyo. Anyways, I'm a journalist by professional. Kati omulamuzi bw'agenda ku vacation paka New Year. Pozi byakwebererawo to prove friendships. Prevention is better. Otherwise, it's no longer funny. So, Fifi the Queen nganyonyola agamba nti kati omulamuzi singa agenda mu liivu Shalom ng'ate bagaye bamukomyawo ng'ennaku z'omwezi 3 December tuli mu festive season omuzannyo guba gugenda kubeera mutya so namusekerera n'omusekerera ng'agamba nti Shalom oba yagamba alina mukaaba nene n'ebiringa ebyo byonna Fifi the Queen byawandiise. Kale mukadeke kamu ntambi okuwuliriza bino byonna avaayo ng'agamba nti bannange si kyakubeera YouTuber kyokka oba okubeera ng'okolera ku online kuno. Amazima anytime anywhere osobola okusibwa yagala gaana. Ntambi nali manyi ndiyingira ekkomera nze ntambi saakirowoozaako nalowooza nti sivuma sikola ki naye waliwo sometimes noba tovumye n'embeera nabakuteekayo kati nammwe abalina emirimu egy'enjawulo omuntu ayinza okukulimirira ku mulimu nakugatta someone plots against you gina okulaba bigenze mu kooti bakutaddeyo abalwanira properties mataka biyitirivu ebisobola okukutwaza mu kkomera besides kati ffe bannanga abo bavuma bannanga abo bayitiridde bannanga abo bakendeeze. Yes, tusobola okukendeeza naye buli mulimu gulimu ebizibu byagwo buli nawe gwolimu eyo. Any slight mistake things can turn against you nawe ne weesangayo. So Shalom nga tumusabira tuleme kubanga abamu ku ffe tukinagguka nga bakimazizza okwenjala nti ebisobola tutuukako ebintu ebyo. Bannaffe bena bakola posts eziseka ezisanyuka ebimu ku byenjogedde wali wansi nebino ebirala bisobola batuukako kambirekereza tugitule muganda waffe. Bigambo bya mwana mulenzi Frank Ntambi mukadeke kamu oluvannyuma lw'ebbanga ng'asiriikiridde bukya bakwata Shalom
kyaddaaki olunaku olwaleero full figure avuddeyo n'abaako byayogera okuva olunaku mwana mulenzi ono gwe bamugombamu obwala. Omuntu ow'amaanyi nga ffe tetuva ku mimwa gy'abanafu tulina kwogerebwako naye njogeddeko otya osobola okunjogerako naye njogeddeko kuba ndi w'amaanyi ni mwabuzi wa pulezidenti mulamba ate tuluddewo nga tuli b'amaanyi nze banza nalinnya emyaka 20 nkoze ku tiktok emyezi 3 tiktok yajja mu covid ya myaka 3 oyako tanishinga erinnya lyange kunjogerako ku kibi okikuŋŋaanyiza ekyakye mwerabira omuntu omufiirako njogerako olwaleero naye abantu abamu akukeera nakola live na interview na inviting abantu babona ne bafuma n'agenda ku Sunday Nation n'afuma enkeera n'akyaza abalala ne bafuma gwe Profiga ekisinga okubanga kimunyiiza era ekyandibanga kye kyamutanudde okubanga asiba mwana mulenzi Shalom agamba nti omuntu olumu obanga omuvumyevumyemuko alisi muvuma omulundi gumu naye gwe obuzibu bw'okumufiirako Full agamba nti awo kalumanywera weyandibanga yavudde. nga ye everyday alina kunoonya muntu afuma gwe oba akwogerako ebintu abantu balina obujulizi abamu bagamba nga wetwetundanga abalaga tulina obusolo bubiri twabusalako abala bagamba nti tuli balalu n'ogenda ku TV era gwe omuntu y'omu ng'oyogera ku muntu bagamba nti tofiira ku muntu omuntu mwe break njogeraako ndeke mpaako asipasani naye gwe n'ofiira ku muntu n'ogamba sebangayo omuntu mubi mu kubanga nga Full. Yes, ndi mubi naye si wa famireyo gomanyi lwaki ndi mubi ndi mu kifaananyi kya Katonda si gwe wanzaala olwaki gomanyi lwaki ndi mubi. Bigambo bya Full ng'annyonnyola ku mbeera eyaleetedde mwana mulenzi Shalom okubanga kati ali mu kabula muliro. In fact olunaku olwaleero Nnaalongo Kitone awubyeyo olubu lw'ekigere kyaddaaki akakasiza ebyaddala nti Shalom bwe ziba nviiri maneya ne emmye ate era mukadde ke kamu ne Nobat Events side eyo. Shalom nno onyuma nga tolina nviiri era bw'avaayo akantu kano mukamulaganga enviiri ze yeesibamu zimufaananya abakalamojjo bw'aba talina nviiri alabikiddala ng'omusajja omuganda owaffe owaawano nemugamba abaakusibye olina wenteeseganya okwogerezeganya nabo nange ati semwetegefu kwogera na muntu n'omu kuba naye be yavuma naye baamuvuma era n'agamba yawaaba naye ezo fayiro zaabwe tezisanctioningibwa ekyo nange nenjagala nkiweere obujulizi nti baatuyita ku CPS ne tutwalayo abantu bonna abaawaabira omukyala eyamusibye nakati tumanyi kitaddako naye ate ye fayiro ezize bazisanctioninga ezaffe ne bazigooba ne batazisanctioninga. Nsaba abantu abakola ku nsonga eyo mutibeezeemu bwe tuba nga tugoba muze gwa kuvuma bantu tetwagala kulaba muvumi ng'asiba n'omuvumi omulala bamukwate n'omulala bamukwate omuze mulyoke mugukole ki mulyoke muguwere naye mpulira nnyo ennaku okulaba ng'asinga okuvuma ate yasiba. Nange nno bannoonya bangaye Christmas nyezo girirayo naye abantu endagamuntu zibabeere kumpi emu n'okuba n'endagamuntu n'essente z'okulya kuba nsanze n'abatuta embuzi eruzira enkoko ennamba kiraga nti bakusibamu n'akasente olya buki olya bulungi mugira ne muleeta ebyokulya nze sigenda kubonaabonera eyo nze sirya kawunga ninakulya matooke ate mwe mugaleese n'enva naye omulanga tugukubira ab'ebitongole byonna ebikwatako tusaba fayiro z'abantu eziwaabira omukyalo oyo zisanctioningiwe lwaki zo muzituulira abantu balina fayiro bulijjo mwekwasa tebaamuwaabira nziza okukonfaminga nti ne Shalom ali eruzira yamuwaabira naye era yali eruzira lwaki ye mumuwa amaanyi okuvuma abalala nga ye bw'asiba kyemugamba ogwo gwe mulimu gwe mwamutuma okukola mu society. Ekyo nno kyekibuuzo kyange kyembuuzizza naye nga maama Jaden ngenda mutegeeza nti baawanyirira okufa mukubiriza nnyo nga takuzizza nviiri ne n'abali ku sayidi ya Nobat Benazubizo w'amawulire simwetegefu kwetonda agambye agezze n'okugejja emugamba kale gira ogejja bona tukamukiro nga 10 onalaba n'obunene bubi ne weetonda bwe bityo bibadde mwena kyemugamba tetulina kale. Shalom 256 Shalom Kaweesi saala zammwe azeetaaga mumusabire. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa,
amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.